nga obubaka bw'amazalibwa ga Yesu omulokozi leero Reverend Kityo Luwalira ayolesezza obwennyamivu olw'ababaka ba Paalamenti abatawangana kitiibwa saako okulwanagana okubaweebuula saako eggwanga okutwaliza awamu. Kuteesa ku by'okutwala Uganda mu maaso, tuteesa tuyisinganamu amaaso, tuvoolagana, tweweebuula n'olumu okulwanaganira ddala ekyere ebiviriddemu abantu abamu okubanga bafunye obuvune obuyinza okuba nga bujja kuba nabo obulamu bwabwe bwonna. Ono era akoonye ne ku nguzi efumbekedde mu ssiga eddamuzi. Mu kunoonya amazima n'obwenkanya mu Uganda muno, abandiramuddwa mu bwesimbu oluusi tebalamulwa mu bwesimbu. Abalina emisango oluusi be balabika nga bayinaayina. Luwalira era gugumbudde poliisi okwesuulirayo ogwa naggamba mu kukuuma abantu n'ebyabwe. Abasuubirwa okukuuma abantu n'ebyabwe ate awamu be beekobaana n'abamenyi b'amateeka. Obutabanguko mu maka obukudde ejjembe ensangi zino nabwo tabubuusizza maaso. Mu maka mulimu abakweka endwadde era ebimu ne bigenda nga bizuuka, naye nga kiba kya nnaku nnyo okubanga omu akwese munne ate ng'endwadde eyinza okuba ng'ejja kutabaala abantu bonna okubamalawo. Mu bubaka bwe bw'amazalibwa akalaatidde bannayuganda obuteemalaamu nnyo na bikujjuko saako okwekuuma endwadde enkambwe. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.